nga nakugambuke paka ku 8. Kati okwewonyera ebirina kano kalaba kasamusi naye tekanywa manya tekookya kati nekino kikakanya nti buli wabikola temperature ziri wansi chances ziba ntono ez'okukola ensobi oba sabuni okufa kaleero okuba wakapima kino wekiri ate nojohitinga ekino kyambusa kino ate nekikka kitegeeza nekino olina okukola ki okukissa kati obudde bwonna no, you have 1 year, it's always below 40. That's why I took a 0. So, room temperature of 25. It's always below 40. So, look at what we know, Chino. At least, Chitabulo Chilete, Chore. Akatubaizo kukwala unakulanda soboka lwawo kati hydrometer efaanana bweti waliwo za mirundi ebiri waliwo akatono ko kali simplified then waliwo enenene naye kati enenene ekirungi kyayo epima ebintu bibiri epima acid ono nepima nenosilicate so wawa kutwala eno eyinza okukola ki kati eno bw'ogiraba twagambye reading zirina kuba 1 2 kati bwo bampeerawo kabiika oba wakategeri ako kajjaaka yinza okuba nti nkozesa eno yokka nga sirina eno epima kati asidi naye nga kiki kyepima ku asidi epima balance epima kale concentration ya acid okulaba nti acid waffe akola ki kati oba oba tomulina oba tokalina osobola kukola osobola okukola naye nga ebipimo tobyonoonye ebipimo birina kuba right kati kano bokakwata nokalirizi kafloatinga kati mukufloatinga eno yo awali 1275 waliwo 30 wosoma 30 eno layini y'amazzi weesinga erina kubanga erimu ki 30 kiraga nti ebalansi nambye hydrometer za mirundi emeka waliwo eno yebaddewo fena naye waliwo akatono neno esoma 1275 akuba kali musonyi mukanzire ku mukono ogwange kali bwe kati katono kote kali ngeno kali bwe kati so kalina parts 3 eno part erimu green eriko ekigambo good wano waliwo white waliwo ekigambo fair wano waliwo red waliwo recharge kati balance 1 2 zino figures ziri wanene awawula white neki ne green kitegeeza nti kano kalayini k'amazzi singa okadropingamu bwoti ne kafloatingira wano kitegeeza amazzi yewapimye ne cost bwotaddemu bibalansi oyo acid asobola okugenda ku lususu lw'omuntu n'atamukosa singa layini y'amazzi eyo efloatingira wano kitegeeza acid mungi mwana osobola omukozesa naye sabuni aba agenda kukwata mangu ate agume ekirala sabuni aba agenda kwokya kuba acid mungi kati kweno type eno ya hydrometer nti kati awali 30 let's assume eno ye 30 kati singa amazzi gakamuuko wano towards 40 kitegeeza acid ki mungi kati oba olina okukola ki okumukakati kuliwamu mazzi osobola okumukaka bwe kabeera wano amazzi layini amazzi bwebeera wano kitegeeza its 50-50
osobola omukozesa naye ebiseera ebisinga twagala ki balance. Bwe kabeera eno amazzi layini y'amazzi singa efulootingira eno kitegeeza asidi mutono kunafu, kakitegeeza tabula asidi oyongeremu, era ye bw'oyongeramu ko kafuloti. Kano akantu osobola okukateeka ne mu tanka ennene oba otawule ku tanka okunene fwazirongaazi osobola okukasula wekakole ki, naye singa oteeka mu tanka ennene make sure nti byonna bisaanuse tanka nebikola ki nebisaanuka senako oba olina kabiika nga kano kubeera kibeera kyekimu otolebinge naye oba osobola obirabira mu tanka olandiwe osobola obwidinga nga byokya oba nga bikola ki nga binyuka. Waliwo enjawulo bika bya caustic soda watulina types bbiri, waliwo ze bayita flex, waliwo ne pal. Pal gwana munye kyebuuza mukenko composition yabyo bitera obbanga naye ebiseera ebisinga nabeera 99. lwaki embuuza ekibuuzo ekyo nti okufuna balance ndowooza from experience osobola okumanya esinga akulagita zange etano ez'amazzi ddala nga gali like pure water naye ngattamu for instance katugambe half a kilogram ya caustic soda then hydrometan gain of balance butereera Tekijja out of experience. tekiri out of experience bikasookola ebipimo tukanaaga measurements are very good. Walajukira n'abagana I'm going to demonstrate nafunye bufunye mazzi saaka ne caustic igiyemu sikoze eki just to demonstrate nti kati wano olaba twagambye weka balancing erina kuba ati 30 naye amazzi gali below 30 kitegeeza caustic nataddemu mungi okusinga ki amazzi. So if I want it to balance nkwata bukwasi mazzi nenkola ki era bwe bw'oyongeramu kokafulootingako kakoka naye jjukira nti amazzi g'oyongereramu togongereramu mukano ke watoddeko bikuba wakatoddeko kingi kitegeeza olina kwongeramu kiriwa kingi. So eno hydrometer gwe mugaso gwaki gwayo. Waliwo yabuuza nti ku bibiri byetaaga kiriwa thermometer ne hydrometer osobola olondako kiwetaaga. Byetugenda okuddako kati n'abagambye eno ekuma ebintu bimeka bibiri katupime ekirala omusiri tegulampa abadde half naye kagala tumutabe mu kabiika laba gyali yeraba halfway ebadde half tugitale mu kaki mu kabiika laba 500 leko laba yuti n'omupima mu grams wano ojja kuba oyiseewo nnyo.
kitegeeza kazitowa azitowa muzito nnyo. It's not light liquid. Soka n'ogikiringako ati eno hydromet bw'ogikwata n'ogiteeka omwo. Kati no siriketi ebiseera ebisinga omulungi nga kali dilute alina kuliringa 50 kudda wansi 70 kale ne 40 oba osobola okukola naye bw'atandika ku 30 20 omanya bakuwadde mazzi bw'okateekamu kano era kajja kulaga ezo readings ko kakka paka ku readings awali 30 40 50 60 kati siriketi omulungi okubanga mukwafu atisi leka abeere ku 50 kuddawa buli lwabeera eno abe bit dilute abe bit what dilute kubanga omulala afaananga ali ku biso oli ayinza okusiba ali ku biso kati ekibuuzo siriketi ayamba ki kyetuddako mukama wange ekibuuzo kati singa mupima ng'ali kigeze 60 mukozesa nga bwali kati singa nsanga ali 40 ali 40 osobola omukozesa naye kajja kuwabiza nga zona kitegeeza olinakozesa mungiko oba olinakozesa mungiko okay kati singa beera 60 engeri gyekintu kitebeera nsobola okwongeramu amazzi n'embikusa 50 kibeera fine era awo wekigiramu wali eringo minimizinga cost bayinza omukubanga ali ku 70 nolagala omukoze 50 tegekigina kwongezamu ku mazzi cost ekoleki era naye bwebanteekamu amazzi nagateeramu waliwo oyiwa mbuyimazzi oyinza oyiwa mu kidomola mwali then nokitabula kyonna naye toteekamu ate mangi oyinza okiyitiriza nokolaki nokizeemu era bw'otoolako obutini bwoti singa okwene batesobola kulosa wala ojjagiryawo Munnansi bali wansi byotaddemu kyekitali mazzi nibimba nti masaga atuma abantu bakulu nabakunjirayo kano batuteeka omuntu ali awo bino nga bwe twagambye wewala okukoonako oba okwenyikira agenze muliwasire wewala ebintu okukola ki okuyiikako ate tetuddako tugenda laba raw materials ezikola ki ezikola sabuni nsonga bwaletabi ekiko ndoza mukirabo singa twatabuliddewo sabuni otuuka nga n'ebivemo gano n'ebino nga tebitegerekeka
But if we do this, the motion, just ekizibu kyalina akwatira mu lugoye ekiraga nti kali mu kusoma mazzi kalaga nti kali mu kusoma ki kuba tutaddemu ki era bw'okola bwoti kunga kasoma mazzi naye bw'okakwata te n'okaza musiiki ali pinki bulungi nga bakola ki so kintu kaleero okuba owabiguze nga bw'omanyi nti tulijja kubasuubiza n'agala kuyiseemu ki gaali kati okwata bukwasi kantu kunogana era oba ogenze nako nomugaasongeremaka abatajja kubamanyi kakati raw material esooka ekola sabuni bagiyita oil naye oil tulina ebika bimeka bibiri ekisooka bakiyita animal oils endala baziyita plant amafuta gonna butwenaina ava mu kisolo kyonna tenoba mbuzi ndiga nte kamyu akola ki solo mukolamu sabuni naye gwe teebereza ng'oyagala liita meka kale tugambe liita 2 ez'amasavu g'embuzi oba ogenda samusana oba ogenda kutta mbuzi oyagala liita 2 ezaali wano mu plant tugambe tulina plant nga palm kernel, palm oil, tulina olive oil, tulina avocado, tulina sunflower, coconut nyingi. Buli kineewa oliwo w'ebinyeebwa ng'osobola okukamulamu ebinyeebwa akola ki? Olwokuba wano tugambye sometimes it is hard jukira running a business ate ebintu byetaaga gw'okufuna ofunye lita 5 ez'amasavu g'embuzi oyinza okutta embuzi nga 100 ne tugamba aka tugende ku birime bwe tumeeningayo erimu nga oyiro zino nazo tulina kyetubinoonyamu kati kiki kyetwagala mu oyiro ez'ebirime kale mu oyiro yenna olwokuba wano tugenda konsidaringa ezaki 1 twagala kino oyiro esobola otuwaaki ekyovu sebo mbuuza nze cooking oil ekola yes si twagala esobola otuwa hardness twagala oyiro ngaali softness kasabuni kali rough actually twali tukozesa cooking oil yali asinga okukola sabuni akyali waisi naye kasa yalinnya ebbeeyi ne bafunayo obutanatiivu zino oil ezisinga zibituwa bino naye ne tugamba kale ki ekigenda obyawula price so just imagine lita ya olive oil ya mitwalo 4 ya mitwalo emeka kokonanti wa mitwalo ono wa mitwalo 5 ono wa mitwalo 4 sabuni abakyakole sunflower lita si yakasanvu then n'ekirala availability nkisinga oba oyagala tani ya ovacado oil osobola omufuna so ne tugamba mu zino oilo zonna
zino ebbiri kyasinza okukozesa mu katale, palm kernel ne palm oil. Katugenda alonda plant what? Animal tuzeesonyiwe. Animal tukole ki? Kati mu plant tulondemu palm kernel. Oba oli ayinza okwagala nakozesa palm what? Palm oil. Kubanga bino kyenkana biva mu famire y'emu. Palm oil nayo oil, but it's a hard oil. Nayo oil mukozesa. Oil yenna yenna. Naye wano for study purposes tugenda kozesa zino yasimula I don't know. so palm kernel yon so oba omusaanusizza kati ono ye palm kernel twetugenda okusomerako yoli wali ng'akutte wano ng'akoze eki raw material ey'okubiri bagiyita water, eyokusatu bagiyita kaolini, eyokuna bagiyita silicate, eno perfume, eno kala. Niwani biseera bisinga tuteekawo option. Kati bino ebikola sabbuuni ono gwe mulaba. Byo ebikola ki? Kino twagambye tunoonya mu oils ki? Fominga kyovu. Oyo nga asobola otuwa obugumu. So bino bikola ki? Bikikola. Gano amazzi gakumikisinga. Ono kaolini atuwa mass ne weight. Waliwo omuntu omunene nga tazitowa. Ono atuwa neatness ne atongeramu naye hardness. Ono atuwa scent. Mwawula scent ne smell. Ero lwakugamba nambu smell gulo. Abakuvuma. Smell egambi. Teri smell mungi. Smell ebeera ki? Wano kala bw'oba oyagala. Kati kaolini yono. Era ye bw'omuwulira azitowa. Kaolini yasinga ozimbulukusa omuti. Kati bino ebibiri tubiyita base. Bino ebibiri they are called pillars. Bino ebibiri they are called additives. They are called add what? Weye kaolini. Kala yono. Wano tukozesa wa white. Bamuyita titi, titanium. Nyo mulabako titi. Kati olw'okuba zonna pawuda zibuzaabuza abantu. Oli kaolini alinga kawunga. Oyo kala akwatira ku kaveera. Era ye bw'omulaba akwatira ku ki? Alina light. Naye kaolini omuwulira ng'akola ki? Silicate yono. Bwe twabadde naye. Aha, era ye azitowa. It's a heaven liquid. Yakola ki? Aha. Omukazi abuziza ekibuuzo nti asidi nga tali. Kati weda kyeninda mubuuzi.
gano amazzi ebiseera ebisinga wano tusirookingako ki gano amazzi tetugateekamu nga gali plain, gali ge twatabudde, galina kubaamu ki, galina kubaamu caustic acid. Bw'ogatta amazzi ne caustic acid kikuwa kye bayita lye solution. Tuyinza okuba kigamanyi mukirabyeko kati lye solution emazzi ne caustic. Lwaki tetukuwa caustic nga raw material? Kubanga caustic si gwe tutabuza sabuni, tutabuza mazzi. Singa tukugamba caustic ne raw material eba ejja kukubuzaabu nejjukira amazzi gekola ki kati kankigereze emusinga okwagala. Let's assume nti zino tugenda kukola ki zifunga, tugambe nti wano nyama tugeyateekamu amazzi nga ki nga supu. Wano twagambe twagala buzibu tuteekemu ki, wano twagale twagala kunyirizamu tuteekemu ki, tuteekemu biringanya oba karoti. Ki ekireeta akawoomu? Ki ekireeta kala? Nedamanga era okumula kintu nyanya zireeta kala ki? Let's assume obikuti byaddala nno bulijjo abantu bali obutugumu etamanyi nti kala kawoowo nokala. Let's assume nga bwe tukyogedde nti zino tutaddemu onusu naye tetutaddeemu muno, zemba ziba zigenda beera ziti teziba na test kyekimu wano. Bino ne bw'obigatta naye noteekamu gano amazzi fazungazaga amazzi tegaliimu kosti oba tokozesa buugi, era bw'obigatta bwoti oba okoze obuugi. It is until you pour in this then you start making soap. Eno solution yekola sabuni. Kyolaba yo eri crucial nnyo mu bipimo byayo. Otagiweza bw'ogikyamya ekosa bino byonna. Waliwo sabuni gwe bayita first grade. First grade akolebwa oil n'eno solution. Wano wasinga obuzaabuza abantu. Tugambe ingredient esooke, raw material esooke kola sabuni eriki? Eriki? Wabula si pamukeno. Pamukeno gwe tuyigiddeko. Oil ne solution eno bikola first grade. Tabeeramu bino, tabeeramu bino. Era abeera awo tazitowa, awewuka, tawunya, talimuka. Abeera ne expensive okukola, so just imagine wano wakozesa olive oil. Ne bw'okwata eri solution gye twatabudde n'ogenda naye waka n'ogiyiwa mu butto n'otabula okozesa kuno. Second grade soap yeebino kati ye sabuni asinga katale. White Star, Jama, Meru, buli sabuni gw'olaba katale asinga. Second grade alimu okozesa base, fillers, additives. Third grade soap okozesa additives, fillers, nini wano n'okyusa oil. Kino of course okimaintain tekitabula sabuni. Mumanyi third grade ali katale kyapanyota ne sabuni owa ground. Third grade bamukolamu oil gwe bakooyi. Era bwe mukyegereza balina third grade ne company zikamulaba. Kati olukugabeera bakamugu ne bakooyi nekuba kyamwetaala bamukolamu third grade ekyapanyota. Era wo wali okozesako kyapanyota awunya bubi. Nti ne bw'omuteekamu kala ya white tasobola kufuuka. Bw'ogenda KFC n'obagamba mumpe butto, n'ogenda kubana abakyala basiika chipusi, mpuuta, biki n'obakuŋŋanyako butto yonna yonna okola third grade. Omuteeka wano n'oteekamu n'ebisi.
for a third grade. So, yeah. Sabuni ezinaaba ezimu ziba tezizitoka. So ezinaaba ezisinga ziri mu first grade. First grade naye ezo zirimu medicated soap ziri habo ekiziba mu second. Kuba ezinaaba ebiseera ebisinga abeera oil solution awo ziba mu second grade. Ezisinga ziba mu second grade. Kati tugenda kukolayo combination ya mutija kiremu eyaki ya sabuni. Tugamba oyiro gwokozesa oyiro gwokola tu oba otabula muti gumu oba otabula miti 10 oba miti 100 talina kusuka bitundu 5. Oyiro yekka si bino byonna wabula oyiro yekka tasuuka ki gana amazzi tegasuuka 25. Water not costing. Water tesuuka 25 mu muti guti, which is now a mixture of caustic acid and water. Say 75. mazzi bo bakugambye mazzi oba mixture oba si mixture bakugambye mazzi tegasuuka. Bino ebiseera ebisinga babi osobola obikyusa nga bwe nagambye naye era nabyo tokolaki tobiyitiriza. Mwalimu yaleeko sabbuuni ng'avamu nga bwemuteeka wansi wafuuka white avamu ng'olutu lw'amata obeera wayitiriza bwe muti baba butaddemu fiirazi nga nnyingi. Wano si bakawoowo tugamba tosukka meka kubanga ebiseera ebisinga akawoowo kateekamu kutta kisu kyali. Tiwandyagadde oli kukozesa kubanga ffe behavior zaffe eza sabbuuni tumukozesa ku buli kimu. Tumunaaba kumwozesa engoye sabbuuni watandi kusigala bakasoma baba bagenda muguba. So akawoowo nako tokola ki tokayitiriza. Kakati bwe baba bagambye bwe baba bagambye oyo tetusuuka bitundu 5 mu muti gumu twetagamu kyenkana ki 500 grams. Tolaba nti wano waliwo bbiri n'oba oyagala zigata zombi tosussa ki kitegeeza nti ogenda kukozesa 250 ne wano 2 meka ne bwe ziba 3 zigabanyemu ziggwewa ne oba okozeseza 4 kati bwe yagamba yagakozesa pamusitaliini naye bw'omuteeka naye mugabanyemu. Osobola okukozesa oyiro emu, osobola okukozesa 2, osobola okukozesa 3. Kiva buli kyoyagala kuwa abantu. Ezo lwaki abantu abamu bazigatta nti luusi bayagala kusala positi. Oli bakasitoma be basobola okumuwa ssente z'abasale. Bwe tugenda kwagala kukozesa oyiro 4 naye nga ssente abantu basobola zikuwa. So kati wano amazzi tuba twetaaga kyenkana ki? Tugaye tegasuuka bitundu bimeka? Tuba twetaaga kyenkana ki? 250 mils. This is water. Wano engeri gye tukola omuti gumu tugyateekamu 25. Wano tugenda teekamu 200 grams. Tugyateekamu eno. Tugyatonyezamu obutonyezi. Eno liquid, eno powder, eno gulanga. Bw'oba oyagalamu kala, naye oba oyagala omuti gwe yongera okubeera bright, you can do. Naye era tewandyagadde muti gukuyitirira nnyo.
So this is the base ey'omuti gutya bw'oyagala kola miti 10 kubisaamu bukubisa. Of course wano nga bwe nabagambye wano osobola okuadjustingawo oyinza ogala kankolese 30 oba kankolese 250 oba 300 okusinziira butya bw'oyagala omuti. Bujjukire ne oyo twagambye tuwaaki ne wano watuwaaki bw'oyagala oyitirizaawo omuti gwe gujja beera nga ki wano watuwa weight oyinza okuba okyagala obuzito bungi nogakamwogere mu ttaano kati wano we wali ki lwaki oyo talina kusuuka 50%? Oyo bwe wayitirira wano omuti gubeera soft. Omuti gubeera ki? Jjukira omuti gumu tugambye gulina okugendamu zino mingi ezaki tesobola kususagana amazzi gaba mangi mu muti ate obukigana amazzi egabalansinga this half of oil. So bw'ogasusa kitegeeza wano nawe ojja kukola ki? Olina okwongezaawo. Awo kitegeeza omuti gwe gulina okukola ki? Okugonda. Omuti gwe gubeeramu amazzi mangi gukola ki? Wano twagambye ki? Mazzi. Naye tuba tulina no caustic acid. Kati otegeera otya caustic acid agenda mugana tulina kye tuyita concentration ratio. Concentration ebanga guideline, ebanga base etuguiding nti eneemu is caustic acid gano mazzi. Nkikwata kilo emu giteeke mu lita zimeka oba ogiina n'okwata kilo etya n'ogiteeka mu lita 3 bw'otuuka wano otabula tolako butoozi nezimeka. Naye singa oba tolina kilo eno nga kino tokiyina kati ofuna otya ekigenda okwata kukwasa amazzi g'olina n'ogakubisaamu emirundi emeka. Kyofunye wano kimanyi kiringa 83.3 zino zifuuka grams bwoba onoonya kino ate jjukira zino crystals ziri solid. Bw'oba tolina eno guideline oyagala kukolayo omutiigo gumu naye nga tosobola kugula kilo naye nga basobola okuwaayo buli grams bwoti bwofuna cost ate bino ebiseera ebisinga kiringa okugamba nti mu caayi teekamu ekijiiko kitya caayi ajja kubaawo naye bw'oteekamu ebibiri kadisizi bibiri disizi kimu wano ofuna ekiri perfect wano ofuna ekiri best. Mbukaye tojja kunywa amazzi beerere kijja kwefaananyiriza ki? Sukaali. Math bw'aba aganye nga golayo ebyokugatta bikusuubula odda ku ki? N'oba otabudde ekisukkako wano ogambye kale nfunye lita 5 ziteeka eno bwegabanyaamu. Kati randomly katugambe oyagala kutabula emiti emeka? Emiti 10. Naye bakugambye omuti gumu mugendamu ki? Kwata 250 kubisaamu emiti emeka? Ofuna mekamu? 2500. Jjukira bwe kifuuka 1000 eba efuuse ki? Lita. Ebiseera ebisinga ze lita 2.5. Kati otegedde nti mu miti 10 mugenda mu lita meka? Oba olina kilo yo gitabule mu lita zimeka?
toolako lita 2 n'ekitundu oziteeke mu butiityo. Naye oba oyagala kukola kino kwata bukwazi lita 2 n'ekitundu kyopima kyoteeka mu lita 2. N'oba oyagala kukola kilo 100 kwata 100 kubisaamu times 250 ozibira mmeka singa 25 liters kubisaamu mirundi 3 kyopima kyoteekamu ago ge mazzi. Kati wano olina okukimanya mu kiro emu mugendamu half eyaki ey'amasavu. Kati kyomanya buli kiro y'amasavu ekuwa emiti ebiri. Buli kiro y'amasavu ekuwaki? Bw'oba oyagala kukola kiro 10 kitegeeza ogenda kwetaaga kiro 5 ez'amasavu. Bw'oba oyagala kukola kiro 2 kitegeeza ogenda kwetaaga kiro meka? Bw'oba oyagala kukola kiro 4 kitegeeza ogenda kwetaaga kiro meka? Wano buli kimu okubisaamu butya. Waliwo atategeddewa kubanga wano we basinga oyo lugoba okozesezza ne wano bw'oyitiriza sabuni nga kwokyo oba okyagala olufuna ekyo oba wakyesomye kyekyo sagwani. Sabuni either ajja kugonda, ajja kwokya, ajja kusiiwa, ajja kukaluba ng'amementuka bumementusi. If you don't balance this. Era nga bwe bagenda okubalala kati kyemuddaako mugenda tabula sabuni. Naye bagenda kwebalaga kikyosooka mu ordinary. Naye wano bino bye bikola sabuni. Mulimu oli agamba nsobola okukozesa soda ash, byonna bikola. Naye olwedde kyoyagala mu soda ash enera esobola okikula. Starling yabadde abuza Starling atuwa this hardness. Kati bw'oba olina pamukeno nga kuwa hardness yonna sirikita kwongezaamu hardness lwaki oyongerako cost ya Starling. Ate mu bimpimpi wano mwe munoonya kusala cost buli kimu oba oyagala okisala. So buli lwofuna ate ekintu nga kikwongerako waffe kubanga mwe abakola production unlike abasuubuzi. Abasuubuzi batunulira mwe egukola ku numbers ameka benguza kyoba osinga okwaga. So the more numbers you have, yes. Kubanga yo omusuubuzi asuubula ejjaaga 10,500 nina zikutaba. Naye gwe oyagala buli wa ku kyalo buli akusala amaaso gonna obakole ki? So nga bwe nkugambye bw'ogenda kukola sabuni kusinziira ku bakasitoma olwo tudekemere mubiri baga ebifibekere kimu zesente ezo okitegedde. Genda ku sub restaurant bagenda kuwa akasawaani kalamba era zeki zesente ezo. Kati naawe oli akolera sabuni akola sabuni ajja mu sente ezo. Ensonga tujala abasabuni ku katale nga ne osobola n'omuyisaamu bwoti mugga naye nga bw'omubuuza wameka wa 13,000 kati aba yakoze sabuni ng'ajja mu sente ayinza n'okukwata kino kyokka n'atakifuula 50% n'akifuula 70 kubanga kijja mu sente naye kyayagala. Kubanga palm oil oba bbeeyi ntonoko ku palm kernel naye kiki kyenyinza okusuba mu sabuni wange singa nsalawo nenkozesa palm oil eka keno nemuleka nenkozesa palm oil eka. Palm oil tewa ekyo osobola kusuba jasa okuggyako nti kala
omuti ogufulumidde waneeno katono palm oil wa mirundi ebiri. Palm oil jukira abeera red kati wano bamubleachinga yamugyamu kiri kikala kya red naye tekigweramu ddala. So bw'okozesa ono ali bleached kasigalamuko kali ne bw'oteekamu kakala era obulaba mu muti. So ekyo okukijjawo you can combine this. Ebiseera ebisinga combining this oba osaze cost okusinga bw'okozesa ekimu. Era kidda ku ggwe sabbuuni wo oyagala abeera atya mu maaso g'abantu. Kikyoyagala ofula. Kubanga lwaki abantu abamu kati kamusitali gobadde obuza lwaki tebamukozesa mulungi naye agula ku katale. Ayinza n'omala emyezi ng'etaano ate odde bakasitoma olina kye babamanyiiza ate kasita okyusaamu bwoti nga nabo bakolaki kati atisita ofuna ekintu kyogambamu kankoleki kanyemere ku kimu bana esabakwasa. So ideally kyekyo wano sabuni bwe tumutabula etumuwa those 12 hours waliwo ka process k'okukirinda nti bwe lwabakaka nasalamu kuki ku kaweight. Kati gweoyinza ogamba njagala kanyongezeemu wano ba 10 nti bwanaabasala weight ezo 10 zebanzizeeko naye asigale muki mukiro. Naye lwakubanga bwe nabagambye nti abantu abasinga nga mwogeza mazima kumwe bameka bagula sabbuuni n'opima n'ogamba nosooka nekerera ki ani alabeko ka promotion kayimiriva mumeka aka geisha bagidde geisha waabwe wa grams 2.3 ku dduuka biteeru 13 mumeka mu bitaano. Kati badde ne bakola 200 grams naye ne bagatta 3 flavors ez'enjawulo. Ezo 3 ne baziteeka mu paaka ne bagamba za 1,500 bw'oliva erinamu ano gaife buli sabbuuni wasatu bitaano. Naye ate kizibu omuntu okwawula 200 ne 200. Kati bintu baba tukubyeko asatu kati we bagenda bazigatta gebagulata. Kati namwe abantu abasinga omuntu osobola mufulumiza sabbuuni nga walwenda batono nnyo abasobola kino kisinga sabbuuni taweza. So kiva Enshamazima ne white star taweza 1000. Omuntu nakunyinza namutunye ekyo taweza. Naye ffe twakwata kaveera. Naye kaveera kuliko 1 kg. Twakwata kaveera naye oyo atawera si wa white star. Omuti gwa white star nakutunye ekyo. Mugambe si gwa white star lwakuba sisobola byogera mujja kunsiriza bwere naye si gwa white star. Waliddeko omugati gwa ntafu kati zinasangako abavubuka ekaleeme nga balina obuveera bwanta nga bafunda emigati nga bapaata ebigadala nayo temukompeninga ku maziga lw'enzolo kati ebyo nga bina bisuubire mu katale. Goyinza ga white star tawera naye nga waliwo amuzaamu. So kiki kinagambye gwe kikyoyagala mu muti kati kyemuddako mugenda tabula sabbuuni era Hasani yagenda obalaga tabula sabbuuni. Packaging nga togyogedde. Kino mukijjukira kyetwakoze lwansi kyeyawudde oyiro neki tuteeka mu mazzi kiba kiruko obadde obuuza Biyanga bisatu naye nga tezikola 1000. netwagambye kyakusomerako kiri adjusted si kikwati bwaba twakugambye 25 naye tukugaidinga just wano wokka wewasinga ki
awo basinga obukulu wane wasigadde bwebwagala kigezesa kwata lita 10 n'amazzi zigabanya zikuwa kati ebyo byonna byogize ebirungi tubigulawo hasani banamala balaga omutabula sabuni bebagenda okudda balina buli kimu tebokata buli kimu nebino ebintu byonna byonna babiina kati bababulire ku price kingi atwala obungi bwe buti tumuwa bwe tuti atwala bino n'ebitandikirwako nti alina sente bwezi tesootandika ti alina zino nzabuuza ni mu factory yange yawaka waliwo ebindabudde nasobola okubasinga kasota ku basawa 5 zakiro tetujja kuddamu kyonna n'oba otugeye bannaye njagala mujje mu myambire katwale katulasi katwale buli lwokakozesa 10 bulungi